Oyesigire katumulayo de Masaka yes asande ne mukalu yagamba tujja kuwayo buyinza nga balini kiwanda era kibaneja kwa kiwanda owamaje na signinga tova ku mail yes ninga limifu medical kunyumiza ngali uniform ya maje medical kunyumiza ogwo omukolo ko yabadde kiwanda wabadde wo muwala akola mu office ya chairman waabo nga ye mugenyi omukulu ninga waliwo namba nya Wagamba ebintu by'abantu kakati ava mu office ya chairman ne ava mu secretary era babiri baso bwabeerawo kya waliwo omukubo kiwane bitu n'emizigo kuma atova ku main mulaga mutova ku ballot yes bali babiri kati waliwo minister waliwo nambanya akaino bali awo kiwanda awandiika omusirikala awandiika ifo ky'okubeera nga akubira kiwanda saluti asayininga minister asayininga minister omwala asayininga omwala agamba tova ku main minister agamba tova ku ballot akati yes byanjawulo yes bali ku kicuba bro omayimu bajeno babiri omwaga tuderi ku mulama bajeno babiri omwagamba tumupangira ku project ya MK house yazze ku bypass wajimiria mu kubo tujja kutomera yes omulala agamba sote tuva mu kubo tuva mu kubo tuva ku main tuva mu kubo kye kiddako mendi kakati ekiddako
weekend yes weekend eno maze obudde nga ndi ku TikTok nga ngoberera General David Sejusa katwitad General Sejusa abadde akola analysis kuki ekiri e Sudan akatobagano era abasobola mugende ku mukutu gwe mugoberere bulungi jjo nga olabira ddala bwakwa script bwaginnyonnyola ng'olaba ekiro kiyinza okubeera wamu waliwo ebiwayi by'amagye bibiri kati omu ye president akuli amagye agali main kakati waliwo n'abantu abayingira mu magye nga ba Arrow Boys abayingira amagye mu ngeri etategerekeka president n'abaagala n'abakakanya ng'oli general olina okusoma teyasoma nebyasoma tebitegerekeka ye vice bali mu kubagana abantu bakola ki bafa mu ggwanga kakati Medi ono agamba tova ku main wamagye ya Major General ndowooza oyesigire ndowooza wanayekana ali ku Major General kakati ono agamba ono n'ono agamba oli kakati n'oli owokusatu gw'ogambye omusirikale ali mu kukyalira foreign head of state singa abaayo omwana amize ppini nina agamba naye twetaagamu enkyukakyuka wabeerewo omulala singa abantu abo basinkana mu bbaala emu basatu wabana nga buli omu ayogera ekintu ekiri opposite state eba ekyaliwo mwemuluwa kati andi akati ffe nedda ffe ekiriwo no juice week ewedde mukadde wange Kano Besigye yategeeza eggwanga nga tetugenda kukkiriza bano kwetolola ggwanga tetukola ki twetolola tugenda kuyingira field tugenda kuyingira field naffe tulambule eggwanga tugende bannayuganda abantu bajja kwogera bannayuganda nga ffe twogera nabo ono simanya taata ono mwana ono simanya kazini ono simanya ani nga bali mu kwogera message ey'abooluganda bakona baki n'ab'emikwano naffe ne basebamala tugenda kwekwanyakwanya munnaffe ekiwana naye bwana bakkiriza okuva mu buwambe nga naye alaba mbu eggwanga yeri mufumbi naffe tufumba kyeri mu tugamba abafumbi tebalabika Medi bw'ogenda mu restaurant chef tomulaba Medi chef tomulaba webaza waitress so kakati tugenda kutegeeza naffe tugenda kufuluma tujje tutegeeze bannayuganda ebigenda mu maaso kwasi nawule yaga nti ajja kwesimba bbira biri mu adda gwelindako wamulideko Medi kyaliwo Medi lindako sebamala mukulu Medi obuziza opposition eriruda ati bano batambula mu kibuga statement yonna tetumulabikako think tank abafumba tetubawule kyebagamba mu conversation nti tubalaba mu kifaananyi batambula n'emmundu kati olyatambula mmotoka ya taata we yakola campaign kati mwatambula alina emiziga mu maaso alina netoyireti kakati yabadde omwana omu omulenzi no omwagala nnyo mutabani wange oyagala abeere kindi akuze president kyagala abeere president olina amaze okusoma nga ajja olina amaze okusoma nakulaba mutabani wange mu state house olina amaze okusoma bye yali ayagala okusoma bye wali oyagala abeere byali tebabiri abamu awe mbadde nzija abanjala babiri balooya kabuntu omuntu okeera ku makya n'ozaala omwana omulenzi n'ogamba ono alabika yali nsikira otegera kyentegeeza agenda okukula ogenda okulanga byakola sigwe byokola nga kintuntu nga si byokola ki n'omukaka afuuke ekyo gwe kyoyagala akole ki oyagala omwana afuuke yinginiya nga gwe bwali n'omutwala mu masomero nga yasemba obako ke n'asemberera n'abaako kyabeera n'omutwala mu secondary neera ng'osindika musindike omwana n'omuyigiza empisa wali mu seminaariyo otambula n'abafaatha wakulibwa mu famire okimanyi tubeeri wansi y'abaganda obwetowaze mu mutima buli kimu tobuuzamubisabukitiibwa beene nze nina ababaka bemmanyi abatasobola mpulira n'obugamba nti no mukama wange atasobola kuyita mubaka mukama wange muyita ntya mukama wange
ngumuloze nga mwita mukama wange mwita nti tundi ababaka tuyina ababaka nga bo ekibaweesa akalulu kuvuma ababaka babalonda tubayina kusiga kyendegeeza naye nkubuulira nti okula gwe n'okula ne bakukuza ne bakutwala era n'ogenda mu nsi medi we nkulaba wano wakuzibwa kusiga kyentegeeza medi tuzaala miki mibiri si myoyo n'olw'ensonga eyo omukulu naye kikabuntu okubanga omwana wamwagaliza ekikola ki naye kajja edda nkugamba kabuntu okubanga omwana wuwo omwagala omuteekateeka era omuyagala afuuke kyokola ki kyoyagala gwe fe abalaba b'oteekerateekera era bwe mwogera okyega kyentegeeza gwe kyoli tukiraba mu mutabani wo bw'obuuza aba NRM be bakyasinza okukuba project MK NRM be bakyasinza okukuba project MK era bw'obasanga nga bagamba uyo omwana buli omwana ayogera bibi bw'osanga bajjeno bogerera muli tekuliiko n'ogu gwe nkyasanze omukulukulu omumagye oba omukulukulu mu NRM agamba omusajja gye twafunye golodi bagamba naye omwana oyo gwajja mujja kulaba tegera kyentegeeza abali muki munda abagamba nti balina ababaka bina leero bwe batwe bakola ki ekyebuuzibwa njogera yali faaza wasanganiwe njogera yali faaza wasanganiwe yogera mazima okugamba nti nasanze sande yasayidinze etoba so kati omuntu kyenkugamba kirigwebabaleka abantu baffe obuyinza babumanyi abantu baffe obuyinza babutegeera abantu baffe bategeera nti omuntu asobola okuzibwa okuva ku mwaka gumu owulira kyentegeeza paka ku myaka 49 nga tambulanga ku sukaali ku munnyo tamanyi bbeeyi y'amafuta tamanyi amanyi ti bamugulira bugulizi lugi atuula butuuzi bamukubira akuba kubijjambo abaana baffe bakimanyi nti osobola okubeera ewaka nga buli kimu nga kikukolera bukolezi n'omwana wo bamusomesa n'obukuumi ne babukuwa abantu baffe abatulonda bamanyi ekiyitibwa obuyinza bamanyi basobola okulonda bwe tuba tugenda mu kulonda basobola okulonda ebyo byotuuka ku mbeyi mukulu mbedi twogera ku buyinza obuyinza bwe tunnyonnyola abantu baffe buli lunaku nti bw'onaabeera nga tufunye pulezidenti omulala nga bano be balina abaana baabwe 20 oba 15 abali ku State House sponsorship nga omusolo gwaffe gwe gubaweerera nammwe mujja kuba mulina obuyinza obwo bwe munaaba mufunye obutunaba tufunye obuyinza nga bano bwe babavugira ku mamotoka ge mulaba ag'ebbeeyi agatambula buli wamu bwe mugalaba nammwe bwe mujja okubeera mujja kuba muvugibwa mu mmotoka ezo tubabuulira nti nga bano bwe bakeera ku makya ne bagamba nti mumanyi nti ye engeri gye waliwo covid tewali kusoma mu ekereziya n'emizikiti tuzisirisizza okumala emyaka 2 naffe tubira mu buyinza tuli bagamba tibudde bwa kugenda mu kyalo ati nkugamba naffe tuli bagamba nti obudde buno wakiri amakyaki gagera gakola kubanga nemwowino abantu bajjudde ne mu kikubo bakoze eki bajjudde abantu baffe obuyinza babutegeera ffe kyetwagala nga opposition buyinza mukulu Museveni kyayagala kusigaza buki buyinza mumwagala ki ffe twagala kutwala buyinza ye akola kyonna kyasobola okulaba nti abusigaza embeera ababwagala n'abaagala okubusigaza gye tulina okweyisaamu yanjawulo ababulina baagala busigaza ababwagala twagala butwala bwe tugenda obujjako tubamanyi endya n'ensuula n'engeri gye bajja so siba obamirako n'obeera ng'oyeza mugenzi ng'oweetaya kubanga bo bakulabanga muyeekera ekisooka okukulembera omuyeekera ye mobilization okuba nti osobola okukumakuma abantu n'obabuulira ebintu ne babitegeera obuyeekera bwe butandikira bedi bino ebintu okitegeera kyentegeeza mobilization so kati ye akulabanga muyeekera naye ate akulabanga omuyeekera ayagala kufaako okulaba nti no anyweza obuyinza so oli alwana okunyweza obuyinza byakola
fe abalwana okufuna obuyinza ate si bye tulina okukola. Oli alwana kubusigaza sajja kozesa constitution ajja kuteekawo embeera y'amagye ajja kusobola okutambula okulaga abantu myaka 4 giweze naye ffe ate abaagala okutwala obuyinza ate tetulina kukola ye byakola. Babalonzi ate abalonzi tukyabannyonnyola obuyinza kyeki naye abalonzi ba Buganda ekintu ekiyitibwa buyinza bakitegeera era bakiraga. Although wakyaliwo abantu abatalina bakubuuka batandikira eyo ne bagenda Nakasongola ne bagenda eyo paka gavumenti webuwayi najja wali abantu ne bajjulawo sebamala ajja wali abantu ne bakola ki ne bajjula oba kyentegeeza naye ng'ate tuli mu ggwanga limu omuli bali abasasula abajja ne babawa emmere ne babawa transport ne babawa buli kimu n'abaana abeereeta naye mbadde njagala kugamba kino ekibuuzo abobuyinza basayinize tova ku main kubanga okeera ku makya lumu ennaku ezo twalinayo church fundraising ewaffe nali Bulaaya naye yali Kidu waliyo nammere muwala wa mukulu Sempijja Minister of Defense waliyo Katsolo Minister wa Myoga ennaku zino tumubuuza Myoga gyakola ki waliyo Sande oyo yennyini yasayiniza n'amagye waliyo Nabbanja okigaa kyentegeeza kati nze awongwawa ng'omubaka wa Parliament oli advisor to the president ono ye brigade commander oli yeyita minister w'ebbendobendo oli prime minister kati omusajja watungwawa okigaa kyentegeeza naye abo bonna nga bwebala abagamba tuva ku main ku main okwo kuliko accident ku luguudo lwokka lwe bayitako okuva e Masaka okudda e Mutukula kuvaako abantu abataka wansi wa 10 oba actually abataka wansi wa 3 mu buli mwezi. Ku main okwo kuliko accident, ku main okwo kuliko jam. Naye mbadde nina ekintu kye njagala okunnyonnyola mbadde nga mmaliriza obuyinza omuntu akeera kuba kye n'agamba tewaba atambula wakiraba mu COVID. Obuyinza omuntu akeera kuba kye n'agamba abaana basomere bwereere eyo neefuuka nkola ya gavumenti. Obuyinza omuntu akeera kuba kye n'agamba amalwaliro gabeeremu eddagala oba luno oluguudo lukolebwe no terukolwa amasannyalaze gagende wano tugakola ki tegagenda. Omusolo guno gubeerewo guno ngubasonyiye oba mwe mulya emmere oba temulya obuyinza nsazeewo ne ŋŋamba bano mbasonyiye omusolo. Era bwe kiri obuyinza babukwasizaako ku mukwano gw'ono mukyala Nankabirwa oba mulabe mu Parliament eggulu n'asonyiwa abantu omusolo gwa buwumbi 680 just baluwa emu abantu obuwumbi 680 ne butasasulwa instrument power. So ekyebuuzibwa ekibuuzo kye mbadde nsinga okuga nti obuyinza obwo oyo oba abo abatambula olaba nga bannayuganda be baagala okubuwa baagala obuddiza taata mu myaka 4 oba baagala obbuwa omwana olaba obuyinza balina we baagala obbuweera abo ababiri. Luli nali wano nga tuli mu bimuli bya Bulange ne mbagamba nti tulina ebintu bye twenyonnyola ku bantu bye balina okumanya fe abakatuliki tusiba ennaku ameka njagala okidde mu bulungi ameka era mmwe duwa mugisoma mu nnaku mmeka ez'omufu mmeka abaana ba Isirayiri baabonaabona mu ddungu nga ffe tuli mu kubonaabona wano kumala emyaka ameka naye ennaku z'omubbi ziri ennaku ameka kati twogera ku bamabaati twogere ku babbi abalala ennaku zaabwe zituuse oba tezinnatuuka. Kati bw'oba oyagala obuyinza teweerabira byawandiikibwa okyegera kyentegeeza nsiganye era mu Bayibuli egamba bw'otuuka emyaka gyange oba okoze oba ogenda ne bwe bitabaawo boogera ku buyinza obuze butambulira mu myaka ameka 4 generation ey'emyaka egyo yakola ki yaggwawo. Nze kyenbuuza bannayuganda ku bonna abatambula obuyinza bw'omanyi kwaba olina gw'osobola obbukwasa tusobola obbukwasa omwana eyabadde ekigali
nomugamba nti obuyinza buno bwonna tubukukwasizza gwoba otuvugamu emyaka 5 obuyinza obwo olina kubukwasaani kyovola nti ebintu tebituuka wansi ne mutandika okugamba palamenti yaffe baleesa akatabali kakamu obuwumbi 110 batugamba twabukozesa kubanga constitution ewa omuntu obuyinza okozesa akatabali kakamu okozesa obuwumbi 110 nga bwayagala okyegera kyentegeeza obuwumbi 110 obuyinza obwo oyagala bukwasaani abo abali mu kutambula kwabo abatambula olina gwosobola obukwasa netegeka eryetya okwetegeka kiki kibuuzo kyange wali olabyeko mwetegese mutya bwe twali nga tuli mu nsiko ng'omulabe tusooka mugamba nti tujja owaayo enkyawo bwe tugenda okukubaawo batugamba otatembeya bila mupango otatembeya bila mupango utagoja hapa tutaonana oina linda kao tujja kola busirika otega chendegeza twakitanga toto consignment otega chendegeza nete mwawangula mwawangula tetwawa mwawangula kati mulikuchi mwawangula wandikuchi gamba twawangula nolo ensonga eyo leero mu Kampala oba leero mu Uganda wano kumbeera eriwo tuli kucheti toto consignment nenga ebintu bikola ebintu bitambula gwe kugambye kera okezi kubacho bagambe nti gundi agenda kuyitaawo olabo olutalo olugudo lwonna lubumbujja nenga agenda kuyitaawo buyisi nenga abantu basirise tolaba atambula tolaba abayitamu tolaba akola ki bwe bagamba nti ajja lutalo leero okujja ne bakugamba nti gundi yatta omuntu wali okiga kyendegeeza gundi anti bulira ulina gamba gundi yatawe gundi agenda okuve gundi ngatiseyo gundi nagamba nti gundi oyo golaba nti yabba sente za gundi oyo yakola ekintu gundi naye nojja ate nawe lutandika okulwanagana naye obutegera oyagala kufa gwe kyokola toto concealment okiga kyendegeeza naye obuwanguzi bukola ki naye obulangulo bukola ki Zamana kaizo ekikulu buyinza fete twagala kunja kusayo DP president wa mwenga jali Rwanda twogedde emirundi mingi nanga kibagamba wano uli ekintu ate abantu balina okitegeera Democratic Party emisingi gituyingiza mazima na bwenkanya mukulu Medi mukulu Twandono ne bwayambala green era asigala wayero nze ne bwenkwata kinkera ku macha ne nyamba sati ya yero ngenda kusigala nga mazima tova ku main ngeriko kigambo tova ku main nga kinene nnyo mu mutima anja kusigala nga ndi wa mazima naki na bwenkanya kyekimbeza mu DP bikolwa byange nga bya mazima naki na bwenkanya emirundi mingi tukoze ebintu abantu abalala ne babikola bubi ne babitunenyako which is okay zikasamba nga amazima gange nkola ki nga manyi n'olwensonga eyo mukulu Mao yekola byonna byakola ki yekola byonna byekola ki byekola fe twamusaba kiri ekintu kimu atuddiza ekibiina ekibuuzo ky'ombuuziza kyekibuuzo kye namubuuza nti luli balumu nga NRM ine ekiteeso kyereeta nga DP tekkiriziganya nakyo oliyimirira otya oliyimirira side ki lwaki ekibiina tokitulekera kiga kyendegeeza yanziramu yangamba mwe mulaba kumpi fe tulaba ki wala kati yalaba walanga Mao obanga Democratic Party Mao yagambye alina ntuleke anti ulira yentuleke anti kugambye alaba walanga Mao oba alaba walanga Democratic Party ngentuleke ngentuleke bano yawo yuli ati obuyinza kizo kunsesa Ruiza bono yasoma busome mu bitabo sebo mbuyina onomujukiza ndino obuyinza namba 17 ati obuyinza ekyenjawulo nze ne Sawamala yasoma bisome kubayi kakati wabwagalidde nnyo awulira obuwulire naye atwe ababulina
nakula bino wamaji serving office nakula ku TV weight musenyi tova ku main nakitegeeza ki lwaki kumukona ko ngato omwana secretary mugenyi omukulu nenga nono kumutola asigaddeko tova ku main kitegeeza ekyo kyoduseini kyoduseini ato kibuzanze simanyi byamu nedda babeerako obwana obagamba sayininga omwanga tova ku ballot nga byonna biri awo biri wakati omu yaita chifu muzukulu omu standby generator mwene ebintu bibuzaabuza kiwanda ate nga siye mugenyi omukulu nenga enambezi mwene aremu emu gatakemu ugatekemu ugatekemu isigala eryemu mwene aremu kubala kyo emu gatakemu BESIGYE ugatekemu ugatekemu isigala eryemu abana bawulira yes anti yes so one tova ku main tova ku baloti MK isigala eryemu nzayo wereka buta Museveni yes chinjagalo babulira tova ku main tova ku baloti tova ku main MK bichi standby generator isigala eryemu yoweri kaguta Museveni tewemenya yes tewemenya era tola kama ekyo kacyo bomanya kye kibalo teri gamba tedola ne bono ulabi kino ulabi esigala eryemu ebo peteriyo power center ndala paka tunasawo ntugandi kakati gwe dawali tutandise gundi underline the word power yes tutandise gundi mu kibiina kya NRM tulina kwa principles nya era tuzitambudde ko ne kwa principle kati kubaganyizwako ebirowoozo katulayo program ezi ya democracy ni democracy mukimanyi bana Uganda mumanyi ekisembayo kino mwami sebamala kyabadde ayogerako obuyinza ani abugaba bana Uganda ababumanyi so tubagamba kipya mugenda kwasana obuyinza tekitandika 2025 babugabye atulira babugabye okuva 20 ne babuddamu 20 medi bana Uganda ne bagawo obuyinza 2016 nabo gaba 2020 so kyoyogerako tobatisa era obuyinza bana Uganda ngabo bagabo obuyinza babumanyi era babadde babugabe emirundi giri gyonna 2016 bajjumugaba wabwo wadde nekiseera kyo kabanda gano kyakulidde mu kino jabibulira nga tuli wano to suubira 2022 ngojja kusanga kwe NRM nga waliwo enjawukana yonna whatever tusigala ffenna musulu moja tulinga butwaberanga mu Lumumba twajjanga mu line nga nene nga nowa nga batotukolera batabanange mu Lumumba bana balumba tubasimba line tujira mu kibira kya it's only that it's a thick line but it's one line so line yafe mulabanga nyingi mulaba kino mulaba kino ne line isigala eriye atenga na nzena immense minister mu Lumumba for 2 years wanyonyere wewe yemmere yes ebyemmere kakati ngabye ebyemmere umanyi Lumbist manyi ne watabu zaweranga msanda kulo kunanga lwade lwa nkoko bono balabwa line zwane zono bonande jabana barupezi mukuyawo bonna wekibaka wuchi bonna bajja ne line yafe yasigalange munenga balaba twabe abebweru baluuza tuli disorganized baloza line ziri nyingi nnyo n'ekinjalo bagamba however thick the line is it's one line yes simito va ku main kirimu kyokka kimu so wajita one to the power of MK project Kaguta Museveni MK project munna muri MK project muri tewali wanjawulo tuva ku ballot tewali njawulo chenjagalo bagambira nja bagamba mu abantu avene temubako nze ndi wakino nze ndi wakino fena tuli omuntu omu ekyala medi kabanda ngete mukolide obunako akumaza kulikodi olwete ekyala kabanda kyalina lokumanya mami samala akikubuuziza bozalo omwana waka Veronica wake yakazala banjiko naye kimu kye tukola batata obuusa omwana nobuusa boti mubanga era nga bwotunulayo bwomubaka era abaana bagala nnyo baddaddi baabwe ekyo kibakola naye akabonero akalunda mu ekyo taata aba agamba omwana nti wenkomye njagala oyiseewo amujja mu nsisi akabonero ako
amujamanyisa kanti nze wenkomye nga Kiwanda gwe suubi njagala okole ki buli muzadde teri muzadde abuusa mwana we ng'omutwe agutunuza wansi guba waggulu nono kyakola kati okubuusa omwana we ng'omutwe ogutunuza waggulu tekirimu wasitaani wabula kijja buzinga kirisiba mala kyabadde agamba nti oluusi kyewayagala nekitatuukira nga naye gwe ekigendererwa kyo nga taata n'abakwagoliza ku kyalo ba Daudi Kabanda bakiwanda baani abaagaliza omwana wa muliro anaga nti okay buusa tulabuusa ati okay buusa era basigala batabeera balogo ku kyalo bataba balogo basebo ne banya basigala nti sigala ng'obuyinza mukyali wala nnyo yes kubanga oba olowooza nti obuyinza bw'ojjawo buti V8 bwenkwadde V8 bwenkwadde kino that kyetwogerako mu ggwanga twogera ku ggwanga ate amasomero amalwaliro enguudo bwe tuba twogera amasanyalaze ebona tubyogeddeko owulidde mu kakati goba tontaasa kuba goba muteeka ku muzinga kakati njagala okusema nga ngamba bwenti nti bwe tuba twagala okutwala eggwanga lyaffe lino mu maaso mwami Sebamala ekisinga obukulu ekisinga obukulu kye tuba twogerako kwe kumanya nti ffenna oba leero gozze oba naaliwo tuteekewo social infrastructure esobozesa muli munnayuganda oba ali mu buyinza mu kiseera ekyo oba taliimu ng'asobola okusigala ng'ali mu bulamu bano abali mu uniform ab'oyogerako omuntu n'agamba nti yasayininze najja n'asayininga first of all ekintu kyasayininze kitegeeza ki tuva ku main kyeki obadde onyonyola kiwa ateka ku main kyeki otugambye one omuntu akedde ku majana gamba obadde otegeeza ati nkugambye bwe tuba tubula ku main kitegeeza Museveni is the commander in chief gwasayinize what's wrong with that yekwanga ne mutuzimbire eryo commander in chief kati omusirikale omulala bw'anaavaayo naye ga otherwise Kiwanda ba commander in chief yabameka oina ba commander in chief bameka there is only one commander in chief General Yoweri Kaguta Museveni